mbaniriza nnyo mwenna abali ku YouTube channel eno ya mukama wange Rainpi tubulijjo munoonya no interview njisabidde emyezi egi na neno ngenda ku YouTube ye naye era nga agambye nedda sijjagikuwa bobuze ebyekisiru bikoze biti anti satisa alinga wakola alani naye kakati emiti ekiriwo tewali kyekiriwo oli wano tukulaba gwatambula netyo na wagiwamba mwache mwagala ate kitwagala tutya bovaako boddako tugambe rwene ennaku zino yawummulamu takyatambula naye ennaku zino gwaliko ate kuyidi wagiwambye n'okomala naye ate nagiwambye nti nakoze eki akoze interview etambula kutogiraba naye nze simanyi just bantu oba simanyi bantu kyebaagala I don't know abantu babuzaabuza tomanya kyebaagala kati oyinza okwogera ekintu nga tomanyi nti no kigenda kufuuka ate ekintu ekirala ate before you know it nga tekifuusa ekintu ekirala so probably that is what they want baagala embeere awo nga buli dakiika ndowooza nga ntambula I don't know nabagamba nti omwami wange yangulira ki yangulira kati Carol bwe ngenda kumakya nenkuwa ssente nenkugamba genda ogule esaati nogenda n'ogigula bwe ngenda kumakya nenkuga genda ogula esaati nogenda n'ogigula bw'otuuka omuntu ng'olina omuntu akubuuza esaati yo ganongi togamba nti Remy yagingulidde kaakati ate nze mba nagenzeyo n'engigula naye nze mba nakutte sente nenkola ki so that is what I met like my husband gave me money I went and bought sigambye nti no nze nagula sharia kati obuzibu buli tewakugamba sharia nabagamba ki okyogera oba otya no sharia abaya biki as long as ekintu kiwanvu nga si bino ebiteeteeyi bya bulijjo tulina sharias tulina abayas tulina niqabs tulina ebintu bingi naye buli omu osookiyita kyokyagala kati sharia n'abaya ki ekyebbeeyi ennyo buli kimu kya bbeeyi just enjawuka naye nti gonna masaati naye esaati leero jo just eba ya bbeeyiko okusinga kweno naye nga zonna ziba za bbeeyi kati abaya ya bbeeyiko ku sharia no zonna za bbeeyi naye waliwo ekikira ku kinnaakyo tewali kyonna engeri gy'okyagalamu ate abaya ne sharia it's nothing different abaya ekyawukana nti olumu emu esumulula mu maaso endala tesumulula olumu ng'ogiyisa waggulu it is what differs tetuyina nti no just abantu baagala kusussa buli kimu but we do not have that abaya is more expensive than a sharia no a sharia can be more expensive than an abaya and an abaya can be more expensive than a sharia depending what wogiguze efaanana etya material ki because abantu abamu kyembamanyiko bo balowooza abasiraamu balina engeri gye batwalamu nti ekintu ekyebbeeyi kwe kumasaamasa olina okubeera ng'omasaamasa okitegeera they do not know that people buy kuba kati kankuwere example ku basajja abasajja tebamasaamasa naye amakanzu gaabwe gadifaringa ojja kulaba nga waliwo sheeka ngambe sheek oba nkuwe mufti kale let me give an example ku mufti ng'ayambadde kanzu naye ng'ekanzu ye bw'ogitunulira tosobola gyawula na muntu just atambula butambuzi naye ng'ebbeeyi eri si yeemu neki neeno why material yeno yanjawulo wabula omuntu alina gisooka gituukako n'agiraba n'alyoka ategeera nti no ene kanzu ya bbeeyi okusinga eri okitegeera naye olina engeri gy'okolamu ebintu byo oba oyagala trendinga social media yonna ogyefuze I never say anything because I want to trend I am just real I am just real I will not come out ntandika obagamba nga abagagga bonna bagamba natambuza kabalagala okugaggawala no gwe ngamba nti bw'otambuza kabalagala ddala ng'osavinga sente meka ng'omutambuzi ozimbe ekizimbe it is just that abagagga baagala bakuumira abaavu mu bwavu because mwenaye munagaggawala ani anaakozesa ani that is why omugagga tajja kujja kubuulira ekituufu kye yakola okugaggawala wabula ajja kugamba natambuza amenvu netambuza kabalagala nasula but at the end of the day bwe yasula ku street ayinza okuba yakikola but there was that one person gwe yasisinkana n'amugja muki n'amugja mwavu naye tajja mubagamba kakati me when I come out and I'm real abantu kye batayagala some of us are real nze simanyi bintu byakweyisaako byakulimba simanyanga biki ng'oggyeko jokes olumu ze nkola ku show certain things I do them for fun on the show because my show calls in for humor
It is not a serious show. So mama ulire. It calls in for humor. So things I say on the show at times they are just for jokes, but things that I say at times olumu biba byaddala. They are real. It's real life. Nova no tugamba mbo musajja anti ana agamba it will end in tears. Ko gwe. Anti tewali asobola kungamba it will end in tears gransonga tewaliko yamunfunira. Nze Katonda yansinkanya omuntu n'amumpa. Okiwulira? So kitegeeza nti era Katonda wali basazeewo ending in tears. It won't be because of social media. No, it will be God. Katonda yajja okuba nga asazeewo ending in tears si bantu. Nze nabagamba era kino njagala ntune mu kamera nkibagambe ku nsi kuno siyina gwe ntya. Nkiddamu ku nsi kuno siyina gwe ntya. Siyina gwe ntya kabe mama wange kabe mwami wange kabeera not even any president in this world. I do not fear anyone. I respect people. Siyina gwe ntya omanyi lwaki? Ne gwe ntya ajja kufa si ye yantonda. Oba oyina ssente mmeka era ojja kufa. Oba gw'osinga okuloga era ojja kufa. Oba gw'osinga okukola ki era ojja kufa. Kaakati siyina gwe nkola ki? I do not fear anyone. I respect people and I only fear God. Mu maaso ga Katonda mutya nnyo kulwa nsonga yamala ebizibu ate ye muntu yeka asobola okutegeera. Abantu tebasobola kutegeera mukwano gwange. So ne bw'ona okola otya munze ntya nnyo gundi nze siina gwe ntya. I only respect people. So abantu banategeera ekyo bajja kumanya rape yani. Naye otambula nnyo ku social media. Naye abantu bakontrolinga otya ba social media ng'abaana ba social media bakuvuma. Naye ntya n'okomawo. I don't even know what they say. You know why? I have a lot of things to do. Karo nze mba busy. Kati ngamba okuva ku makya sinnatuulako wansi kumanya naki kiri ku social media. Kati nategeera ddi eyanvumye n'atanvumye. Ekintu kimu kye mmanyi nti abo bennyini abavuma abantu be basinga okuba obubi. Okitegeera bamala amaanyi mangi nnyo ge bandikozesezza okukola ne bagamala mu kubeera nga baagala bateeke abantu abalala wansi. Okitegeera nga bagula data bateeke abantu abalala wansi. Wabula omuntu gwe yagala oteeka wansi si gwe wamwambusa. Katonda ye yanyambusa era yekka yayinza okunteeka wansi. Kati amaanyi g'omala ng'ogula data oteeke omulala wansi omuvume enkobogo omuvume kiri mukwano tewali kikyuka era osigala we watayipingidde w'osigala oba togenda kulya kyamisana era tojja kirya. Okitegedde wabula nze gw'ovumye nga ngenda kuki kangenda ndi ekyemisana. Kati awo nze abantu mukwano abantu tebalina kye baŋŋamba. Naye omusajja ng'omuwaana nnyo. Kubanga mwagala te naye anjagala. Kati mpaanaani mpaane gwe sirina era mpaana gwe nnina. Karo we munaafuna abantu ababaagala mujja kumanya ate abantu just be bakisusuwaza oba be bakisusa. Yes, abantu bakisusa. Naye nga nze omuntu nayagala omwami wange naye nanjagala. So for the period Katonda gy'atugase katweyagale. Saagala mbyejjusa eyo mu maaso ngambe kale omusajja namuyina saamwagala. Karo kanjagala omwami wange kubanga naye anjagala. Kiruma nnyo okwagala omuntu atakwagala naye kisanyusa nnyo okwagala. So ye ndi wamwagala. Mukwano mwami Bindeebe ndi wakwagala. Wewabaawo gwe kiruma nga kisobola okumutuga because I say I love you and some other person hurts. Honey bakuhatinga. They are to hurt. Otherwise, me as a person, ndi wakwagala. Baba ne bavuga muno gwa muteeka mu sente ne ngamba te bosi wange ze ngamba za bwerere ne nganja kimubuuza. Tewali buzibu. Sente omuteeka mu zaaki. Lwaki simuteekamu nga mwami wange? Karo bw'oba olina omuntu ng'omwagala Karo omuntu yenna ne w'oba nga gw'osinga okubeera ne ssente nnyingi era waliwo omuntu nga mugabi ajja kusanga akwewa kiri omutwalo. Tekitegeeza nti omutwalo gwakubadde togulina. Okitegeera wabula just omuntu oyo aba ayagadde just kuwa. So kitegeeza nti bwe mba muteeka mumwagala kamuteekemu zange ate sizizi. Karo nali nzeko ne ngamba ye 10 nditeeke mwami Bindeeba. Nina omuntu yenna we wabaayo ali eyo nga nali nzizeko ne nkusaba nti mukwano mpaayo ze nteeka mwami Bindeeba. Then gwe vaayo complaining naye we ziba nga zange zenkola ku ntuuyo zange nga ze mmuteekamu bamikwano mukakkane nkyamuteekamu nnyingi. Omwana yavayo na comment nga n'agamba naye Remi byayogera anaabizaayo. Walina Jacob omwana najja Remi byayogera anaabizaayo. Sina kyenzija kuzzaayo. Sina kyenzija kuzzaayo. However, my point still stands. I love my husband. For now, the fact that Katonda atugase, I will love him.
if time comes Katonda nga ayagadde twawukane, then Katonda ajja kundeetera omuntu mulala ate naye ndi mwagala balowooza nno ntandise nze siina musajja gwe mbadde naye gwe saagadde wemba n'omuntu mwagala ne mutamye abamusookako kyekyo kye neemanyiiko bwemba n'omuntu mwagala ne mutamye abamusookako so nze siina not from Daddy Prince era bwe nalina Daddy Prince namwagala mukwano abaaliwo banyumya namwagala nali ndi mawulire namwagala nnyo kitegeera naye yanjagala era ne ex wange namwagala nnyo abamumanyi abakimanyi bakimanyi oyogera obwagadde nnyo mupataniso bbala olukalalaawo ninaaba wangi yes nasooka ne Daddy Prince netwawukana then I got someone else then netwawukana then I have Cocktail for the time I've been with in my life Gojeko birimbu simanyanga aba boyfriend byebye ebyekusomero and nothing even ever happened. I've had Daddy Prince from when I was at campus. So, sina nnyo nti no simanyanga ate simanyanga bichi sina ne kyentya kugamba nti no nze bwemba njagadde omuntu karo kabe mukwano gwange. Ne wabanga oli mukwano gwange nze bwoba mukwano gwange nkwagala. Ne nkubeererawo because that is what it is meant to be. Hey, I have my friends and I love them. I will do anything for my friends. So rachimba sagala mama ange mwagala ekisuka. Omwana ange mwagala ekisuka. So people around me, I love them. I am a lover. Nyo, zendimu nzo mukwano nina. Gutonya. Basenako naye choloza wana waka mugenda kwawukana. Beba manyi. Anti munanga abantu tebalabangako bantu baagalana kirabika. Kakati bajatandikira kunze. Abantu balabako baagalana ate ne bataawukana bagenda tandikira kunze. Waba basuubirayo okwawukana bagira bakulinda. Emikolo jadde. Ate emikolo temwagiraba? Emikolo jadde. Naye nagyo giriba gituuse nagyo giribaayo baligiraba. Olina ejjako n'otugamba empeeta. Ya bbeeyi nnyo. Sijja bagamba sene kubanga muyinza okukutuka. Abantu bakutuka ku kati sharia yebaddeko ngatte ebintu ebitaliimu makulu kati olwo nabaga sente z'empeta mujja kutuka mundeke akafecce naye wajugula wa mukwano ndeka yo mu America straight from America hey eyina ne insurance tatulinde munyawo wangi eyange ira ne insurance mukwano so temantema kakagalo ba mikwano nsaaga omukulu muyidi tetwamulabye kubanga temwamulabye mwazze wange oba mwakoma ku muzikiti ewange mwaliyo mwagala ku Facebook gye twamulabye ne wakatwa ewange waka yaliyo naye ebyo ebyammwe ebya muzikiti teyaliyo muzikiti nasala ne family yange oli mu long distance relationship nga basinga bagamba oji controlling otya kwagalana when mwagalana you communicate about everything you talk about everything so we talk about everything buli dakika tuba twogera kuzukuka newe tuba tugenda kwebaka byo masumagirira ku simu ya munene mpaka n'ogenda okulya ngo muta cocktail wawuli atakyayogera ng'omanya kati otwo tumututte naye wawuli asikyayogera ng'amanya kati ono cocktail otwo tumututte ngajjako time omujja wa ssebo si kujja okubagenda bweru si ya Uganda mukwana ebintu naye kati babigonza iyi apps mpitirivu muyina WhatsApp muyina simanya zi email simanya muyina biki muyina obo ina ka wifi ndeka byebyo ebintu biruma abantu amazima galuma abantu nange njagala tandika kuyiga kulimba atotulimba mwe mwogera ebituufu abantu bibaluma mundeke sina wifi nkozesa data nalumya abaana ba Facebook banna be bagala okwerumya sina gwe nnumya nze ebintu byange mbyogera nga ndi musanyufu then people be there and they start hurting nebatandika okuvuma naye kati sooka olindeko nkubuze wakyaliwo ekivumo ekipya omuntu kyayinza okunvuma nenyiiga oba nekinzijjako nze atayawukanye na mwami wange Katonda akyampadde obulamu maama wange muyina mutabani wange muyina as in I have people that love me around kati oyinza kunvuma kivumo ki nenga ntisigenda kulya mmere leero kati family boy babiraba aba family bamanyi the reason being bamanyi nti a lot of nonsense is being said on social media ate nga si bituufu
because bo bamba kumpi, so they know me, they know who I am, they know the real me besides what people know on social media. Social media bagala kun, as in social media is trying to build a character that is not right about me, but the only person that knows who I am is God. Okitegera nti Katonda amanyi kyendi kyovolaba webanvuma ate Katonda ayogera okumpanika madala, buli webanvuma Katonda ayogera okumpanika madala, ngera nze wenzirayo ku musalo gwange ngamba alhamdulillah. Ya Rabbi alhamdulillah. Sina deka okubera ne wejusa noga singa sali serebu kwecho kuvumya bwa sita. Not as such, because I loved it. Yeah, when I was growing up, I loved it. Nali nchagala. So sisoba kwejusa kuba nakisabira. Nasabira Katonda, namugamba Katonda, one day I want to be a superstar. As in, I want to be that person that the world can talk about. You understand? However, wobo sabe kintu ekimu olumu bamuto batomanyi what is kigenda kujja nachi. Tomanya bakijja kujja n'ebivumo, bakijja kujja n'ebikolimo, bakijja kujja tomanya. Naye sisobola kwejusa kuba nakisaba Katonda n'akimpa. So nina ki controllinga kirema okunzija ku mulamwa ogwoyo omuntu gwechendi. Yeah, so I never regret being in the limelight. I just have to learn how to control it, because it is rare that you will actually the carrot is mutu jakutambule wantu onsange tibidongo simanya wa simanya bichi. I am a home person. That is the only way I think you can control certain things, because imagine singa abantu engeri abantu jeba mvumamu oba engeri abantu jeba yogeramu byebogera singa nalinga buli wamu omutaso okunsanga osanga omuntu asobola n'okukukuba. Okitegeera, because ye kye yalaba ku social media ekyobulimba n'ekitali kya bulimba ayagala obusungu abukuteekeko. So I've learned to be a home person. As long as I have people around me that love me, I see my kids are happy, I see my husband is happy, my mom is happy. It is what matters. Yeah. Wamu kuba star oba baserebu abayina emitima emigabi abantu beebuuza lwembi lwaki agaba nnyo oba oyamba abanaku abasinga abayita banaku agenda okuvumansi ayamba abanaku abasinga abayita banaku sijja kizayo lwamanyi bavuma ffe mugenda nga batali munaku yes ayamba abanaku omuntu yenna atalina abamunaku nanga nyamba nengoye zenyamba dene ezimu yazingulira ati mwagala tekisusa bagambe n'empale eno soko bagambe empale eno twajuguze mu America Anyway, ekyokuyamba, I think nzijukira edda nenako nafuna sente, ninako period awo nafunako sente nga ndi ku campus. Banaye ndowooza ngoyinza okugamba oba nina wenzinoga naye nali sirina nti nina nyingi naye nga nzigaba nnyo nga buli omu njagala ono tasoma njagala muyambeko asome ono simanya nga talina kino naye omanyi Katonda alina ebigezo. Abantu kye balaba ng'ekibi Katonda bagezesa, it's a test. So Katonda yatuuka ndowooza nabeera n'ezo sente ndowooza ng'emyaka 2 ono natuuka n'azigyawo zonna alabe ndowooza kikye musigalako nga ye oba muvaako. Ye n'emikwano gye nalina abantu bonna be nali nyamba bakyasigalawo, but era Katonda yandaga nti mukwano byonna ojja bikola naye wenna kujjako sente ojja kulaba bameka bonasigaza. Era ekituufu saasigaza, bantu bonna baagenda nasigazaako batini era be nasigazaawo mbayina mpaka leero. Naye Katonda yampa ekigezo kyali kinene nti nabeera ne sente emyaka 2 nazinzijako okumala ndooza emyaka nga 5 nga sirina yadde nga neza boda sizirina ngewamu ojja tambulawo okendeze ku lugendo olinyewo transport olinyeko oba ebitaano awasigadde. So Katonda yandeetera ekigezo ekyo naye ate Katonda afterwards ate naddamu n'akola ki? Katonda naddamu nandeetera ku sente entonotono. Bwe yazindeetera nali omanyi nga wekyayogamba abantu nabayamba biki leero sigenda, but ate we yazikomyawo ate neneeyongera ennyo okuddamu okugaba. Era natuula wansi neneebuuza ne ngamba, but I promise myself I'll never help people because people were not good to me. Azinga otuuka n'okubira n'omuntu essimu nga mukwano tasagikwata naye ng'omuntu oyo yakubeerangako wano. So ekyo ne kinjigiriza nti erinnya lyange Rahma litegeeza omusaasizi. Namanya nti naturally bwentyo bwendi. So I chijabuza. I don't even do it for any reason, but I just love doing it. Karo, I feel so sad when I am passing someone nempulira nga talina transport. Bwe mbaamu n'ettaano njagala muweke 2
nsigazeemu 3. I feel so bad. So omutima gwange gulumirirwa nnyo nti era mbeera onenga singa nalina nnyo osanga era singa ndowooza sirina kulwa nsonga buli kye nnina I feel like I want to give it out. So that's me. Abantu bagambe mbuno empale yange eno bwe yagiye. Abagambe tino twagijja mu America. Empale eno twagijja mu America. Oba Texas. Empale yo twagijja mu America twagirenda. Yangu manze njagala kugenda. Nno kolaba agenda yagala kudduka. Njagala kuddukanira meeting. Meeting yobeera na nnyingi. Mbeera meeting abantu b'obuvunaanyizibwa munnange. So someone is waiting for me. Anindidde okumala essaawa namba n'ekitundu. Engeri gyakulindidde tukomaawo tujja kudda nawe kuki moment with rape. Otubuye nawe ebyokola naye oba okola biki? Neba ngamba oli mufere gwa mukubangaga bagavumenti. Oh my God, I wish nali nsobola obufere songa singa ndi mugagga nnyo. Bandabira ddala bamu benfenanso mbayina benyinza okufera naye sisobola bufere. Yeah, thank you guys abali ku YouTube channel no mwebale nnyo mwebalire ddala nsima. Thank you those who abuse me, those who love me. I love you all. That's what I can say. All I can tell you is tewali komuntu ayinza kunzija kumulamwa for being a nice person. Me as a person, I am a very nice person and no one can take that away from me. Only God can take that away from me. Ngojeko what people want to create, that picture that people want to create in other people, ebisigadde kubanga nze saagana bantu kola kye baagala naye nganze omuntu neemanyi nti buli eyali ansembereddeko they know I am a completely different person from who they see on TV. On TV it is humor, it is a show that has to come out. Nino jijjayo namwe mwagala okugiraba. So kyendi mu buntu ekyaddala I'm a very reserved person nti nyinza okubeera nga tewali namanyi wange nga tewali namanyi byenkola nga tewali because I'm a very reserved person. I keep everything to myself. Kati mwe mumanyiko kye mwagala okuwulira nti njagala Mwami Bindeebe because it is what excites you. Nti bwe ngamba njagala Mwami Bindeebe nga buli omu asanyuka. But what do you know beyond loving Mwami Bindeebe? Do you know Mwami Bindeebe? You don't know him. Do you know me as a person? Temuyina kye mumanyiko. So nze nsigala mbagamba mu cleaning emitima gyamwe as in mwagalize namwe mufune. Love people. Do not put people down. Abantu bagala kulaba nga abantu batadde wansi ne mukwano gwe nkyakulyamu olukwe. So mwesigalize ebintu ebimu. Kati imagine mukwano gwe obaasa okulyamu olukwe. Imagine nga buli kimu kimugambye mweterekera ebyama byammwe. Ekyama kyo gwe kagwasobola kitereka. Teri muntu mulala asobola kitereka. So keep yourself, like keep things to yourself. Byosobola okugabanako bigabane. Naye ebyo ebyowulira nti no there are so much to you byesigalize. Kubanga nze nkiddamu ne mukwano gwo gw'olya naye ku sowaani emu enkya akulyamu olukwe. Kitegedde. Naye nga ye Mwami Bindeebe kituufu kiri nti mwagala. Mr. Cocktail, nkwagala ate njagala nkusuubize nti ngenda kwagala. Kubanga abantu nze balaba nze bino byenjogera because gwe toli muntu wa camera. Naye singa balabako ku mukwano gwondaga enjagala gyonjagala musinga beetugadda bannange onjagadde mwami gwe webale kunjagala. Misuubiza abantu ogenda mutuwa ku interview. Hayi tuginoonyereza ye ya mwaka. Interview mugirinde ku magombe. Ekizibu wa luzungu. I love you guys.